Omwana gyokomede kwanda Rose Media yujinkwaniza onakona nakabaza emirimu gyonna gyotusakangalo omukwana ya subscribinga tweyanzizanya tata naba bambi subscribinga tubeere nga tutambulira wamu teekako notification bell bweteka video ozirabe mu budde olwaleero nkuleetedde eggwere lya Honorable Lutamaguzi bambi yafunye akabenje era nga yeetaaga essala zaffe tumusabire bambi atereere ono ye MP wa Nakaseke era nga musajja mulungi mu kwogera ku nsonga eziruma omuntu wa wansi kale bambi tumusabire atereere ate ye Eng.Acram owa Dr.Kulu bambi naye gye buvuddeko abadde mu ddwaliro abaana ne batandika obbizunza nti nno ye baamuwadde obutwa naye Dr.Kulu avuddeyo n'abyogera nti yabadde alwadde bulwazi ka lubyamira wabula teyaweebwa butwa nga bwe badde bibungeesebwa ate ye bambi omwana muwala Evelyn Love oba Evelyn Love bambi agenda atereera mwebale mwenna abamusabidde abamujjanjaba era nga bwe tulabira ddala kati agenda akuba ku matu bambi naye avuddeyo ne yeegayirira abo bonna abalowooza omuzza mu nsonga z'omukwano oba okumwepikira nti bambi veeko ye si byaliko bambi anoonya kulaba nga atereera bulungi awamu n'okunoonya ssente okulabirira abaana be ate wavuddeyo omukyalo mulala bambi nawe obujulizi ku ddwaliro lya Mulago nti omwana we bambi bwe yafa nga bagenza omukolako postmortem baamusalamu organs zonna ez'omunda nga ono omukyala yavuddeyo oluvannyuma lw'okulaba omukyala oyo bambi eyavuddeyo ng'omwana we baamusaze omutwe ne bagamba mbu emmese zaamulumye abantu bangi bavuddeyo nga bawa obujulizi ku ddwaliro lya gavumenti erya Mulago oba ery'e Kawempe nti abantu baziba bajjamu organs zaabwe wadde n'okubuuza ku b'eŋŋanda nga waliwo omukyala wadde obujulizi ng'ali mu maziga ku kyakolebwa ku mwana we ogenda kuba byonna obiraba oba omuntu nga agenda beera close basibiragala ngaali aleese amaanyi mangi yali amanyiriza tujja kunsanyusa ate nga nze binyiiza bunyiiza begasi byali akola byali bikunyiiza so wakeera ku makya n'omugamba ki nomugamba mukwano sisobola relationship eno neyegayirirako awo ne bigaana nakati akyegayirira ekituufu yali anoonya relationship yali anoonya linnya ku ggwe kyonna kye yali anoonya saagala nakumanya ebintu bye sibisobola begasi akyegayirira muwa mukisa saagala sigonjagala yagala ani ate kati gonjagala katonda ajja muleeta nze ni mukazi mulokole nasooka ekisookera ddala mpone then ndowooze ku ebyo naye kati naawo mmere abaana bange balidde ki ddagala ndifunye nkya mpakasizaawo leero kuba nze tebakyantimba you know that naye kati balina nnoonya tukubiyewo endongo tugende tuyiribe tupakase n'abaana bange yali atya obulwadde mulungi nti yalwala lubyamira nabanga tassa bulungi abalala social media bye basanga bye boogera tobamanyi mbamanyi so kati babadde bamujwetekako ebigambo anti kati nti we yalwala lubyamira nti batossa bulungi nibila izo gimeno gibatekane ku baana abato kati otwamutwala mu ddwaliro ndoza bunansi ne bugira ne bubba ebifaananyi bye anti serebu yali musajja kati omusajja mutategedde mujjukira bateeka gundi yali onafande kawesi ka video ke nga bakola postmortem nze nali manyi byalina si bituufu ne kye nalabye mu butuufu anti babba ebifaananyi by'omuntu ng'ali mu ddwaliro ne babitambuza munange olugambo lwatandise okuyitingana ku social media mulina okubeera careful bamanye nti n'abantu bano balina babazala nze nazala wange katona akutuke mukazi wattu nga bamugamba omwana bamuwadde obutwa nangamba munange maama kituufu omwana bamuwadde obutwa bawo gyali mulamu nemugamba muneesi kituufu omwami wange just lubyamira yamuluma omwami olwazuukuse nga alaba bamukuteka video yawulidde atya yawulidde bubi yawulidde bubi kyamuyisiza bubi ati si kirungi kukolako like bifaananyi bikinga badde tulina kyobimanyi teyayogeddeko neddwaliro nti banaye kyemwakoze temukiddamu bagambye bo tebamanyi anti kuba kati ono wangambye byabadde musajja leko omusajja yayingidde tebamanyi oba bagambye bo tebamanyi neffe twabagambye babeerenga bafaayo nnyo mulwadde baba balina bwe bamutadde begendereze bani abayingirayo omuntu ayinza oyingirayo n'akola omuntu ekikyamu obubaka buno butuuke ku Ministry of Health butuuke ku muntu yenna akwasaganya eddwaliro ery'e Mulago ekitiitibwa okubbibwa organiza abantu tekitandise leero kyatandika dda bw'oba oli eyo ng'oli maama oba taata wali ofiiriddwako omwana wo ne bamutwala kumukolako postmortem e Mulago onjulira nze I didn't know that I could talk about this not until yesterday ekiro
nalabye video y'omukyalo oyo ng'agamba nti omwana we simanyi nti emmese yamuluma ku mutwe. Kyanzizizaayo emyaka 5 emabega. Akaana kange kamu bwe kati ak'obuwala, she passed away mirembe, may she rest in peace. Mwana oyo bwe yafa, she drowned, yagwa mu kinnya, okitegeera. So bampita poliisi ne ngamba nti mama jangu olabo oba omwana ono ne bagamba yes wange. Aga tetusobola mujja wano not until mama nga akakasiza nti omwana wo. Awo omuzadde omukazi omuweere ekitiibwa nagenda ne mulaba yes ne baga yes wange ne bamutwala e Mulago for postmortem. Bwe bamutuuse Mulago jjukira bamututte mulaba mumanyi omwana wange mani mukyala yali azitowa bamututte omulambo ngulaba ng'omwana abadde wange. Bwe bakomyawo omulambo eka tebasooka gundaga just baali bandagako wano wokka. Naye batobe baali oba bamunoonya kati ne ono alina naga nti she's there sleeping in mu kiboxi casket yayitamanyi jjogera kati okumukwata kamuzukuse n'amuggyako olugoye olwamuliko neneekanga ng'omwana bamusaze kuva wano bwe bati paka ku bukyala bwe nga bamubajjuddemu kwegamba okubajjulamu bwe bati. Ne batugamba tujje ne bagamba postmortem bwe batyo bamukola konze nedda bannange kati mu ssaawa y'okumunaaza baga nti munaaza ogusembayo. I tried lifting her. Kubanga kye nalaba kyankanga bannange. Nabaga muveewo nesula omubiri gw'omwana wange. Ng'omwana wange kisokonkole. You understand what I'm talking about? Kubanga omwana w'emyaka 4 bw'abanga taweza na kilo 5 kiki kye baba postmortem mukyeyo gwe baba mukozeeko bamugyamu buli ogani yonna eyamulimu Mulago hospital gye mukolera postmortem. Omwana wange mwamutta emirundi 2 anye ebigesi baba bafudde naye have the audacity to ask me nze nga mama ng'omuzadde omusajja mubuuze nti omwana osiganya badde talwadde oba ti omuntu abadde talwadde. Do you care donating these organs? Omuntu has the right esembayo ku mubiri gw'omuntu we.